Oli ku life wa life unfiltered Uganda Amani ambassador. Nakuba leero tutambuddeko wano mu Katanga, twafunyeko ku mawulire agamu nti omwami omu yali abakola abangi nga bakunoonya 10 ate n'afuna obuzibu. So abadde wano ewaka takyasobola fuluma. So amawulire nagategeddeko kiro neŋŋamba kanzije tulabe mwana wattu emboozi eno watusobola gitambuza ate abazira kisa abawangalira mu bitundu ebyenjawulo banasobola okuba nga tebayamba. So se gwe tulaba oyo ye maama oba ye mukyala w'omwami eyafuna obuzibu, era mbadde nsaba asooka tweyanjulire amanya ge ate mwana wattu tutandikiraawo. Amannya gange mpitibwa Namulindwa Pulosi. Yenze mukyala wo n'omwami. Kuva nga baamukuba obuzibu ne bubaawo, kale ne bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjabako. Kale nga w'omanyi essente tezaaliwo ezigula eddagala, nze ne batusiibula ne tukomawo ewaka. Kati emboozi eyo watuuka atya wano k'otegeera otya nti afunye obuzibu asanze ababbi ne bamukuba? Kale koolo yali atambuddemu awo Wandegeya. Ssaawa tezaali za wala nnyo, zaali ssaawa oba nga 5 awo bwe baamukuba, naye nze nakimanya ng'obudde bukedde nga mulinze nga simulaba. Nendowooza oba engeri gye yali ayokye ennyama, nendowooza oba yayitiddeko oba mu kyaki engeri wabirayo overnight, nti oba yagenzeeyo just n'agamba kansuleyo njakkeera ngende Kaleere nkole ki nsuubule ezeeni njijerumu. Kale nange saakitwala nga kikulu. Kale natyamu kale nga we mubeera babiri mu nnyumba. Kale nange saayeebaka ndowooza ono yalazeewa. Nange kale saakitwala kikulu nnyo, neninda obudde ne bukya. N'abaana ne bambuuza ddadde aliwa, ne mbagamba simanyi, alabika oba yagenze ku kyaki oba yagenze ewa simanyi. Kati nalindi awo ku makya, kale nga waliwo awo omukyala ampita nga mbuuza mwami we yasuzeeyo mu nnyumba, nga mugamba nedda, nga ngamba baamukubye ali Mulago. Zeni waliwo gwe yatumwa, kale ono waliwo oba kale ababeera awe Mulago babeera bangi. Kati ndowooza engeri we yali abasawo bamukolako bamubuuza abeewamwe biki. Kati awo waliwo omwami ndowooza n'atuukirira ono n'amuwa kale information engeri gy'ayinza okunfunamu, n'alagirira awo. We yajja awo n'atuuka ndowooza n'abuuza information omwami gye yamuwa. Kati kwe kujja ne bantuukirira wano, zeni kwe kwambuka e Mulago ne musiŋŋaana. So kati mumalayo ebbanga lyenkana ki Mulago babasiibule nga? Twamalayo omwezi nga gumu n'ekitundu, kuba baali balina omukola operation, kuba baali bamukuba nnyo. Zeni ensingo nga baagimenya n'ekigundi wekiri awo kineeke. Zeni simanya n'omugongo biki ebyo. Kati ne batuwa awo obujjanjabi, ne bagamba ate olina omutwala mu sikaani biki. Ne bamutwala mu sikaani. Kati bamutwala mu sikaani, jjukira nali nyinamu obusente bwange obw'ekikazi bw'omanyi. Mukazi w'okolayo olina kwoterekayo. Zeni nalinamu emitwalo gyange nga 10. Naye ng'omwami tokimanyi, era nga omanyi omukazi erina ttayimu ekizibu ekisobola okugwako nga tolina muwadde. Nengenda nazo ne mutwala mu sikaani ya mitwalo 5. Nenziwaayo ne tukomawo eri ku gundi. Zeni ate mba nakavaayo simanya nti ate muzeeyo simanya kifaananyi, simanya oba kya Bulago oba kya
zeni sente ne ziggwawo sije emitwalo 10 ntubeeraawo nga bwomanyi kale Mulago ebeeramu abantu bangi nga n'ekyokulya nakyo tewalijjukira sente baali bazimuggyako yali alina n'essimu ye ne babimuggyako. So mu mbeera eyo omwezi nga gumu n'ekitundu mukomyewo wano ewaka? Tukomyewo ewaka. Ennyumba ebanja batuwandiikidde olwo eddagala lyetaaga oggula naye ng'eddagala era lya ssente nnyingi nga siina era wentandikira nentambulako kaawo ne Tata Stella oyo gwe musanzaawo. Kale nagenda ne mwebuuzaako nga ye n'aŋŋamba tugenda kola bwe tufune ekitabo tutambule ke banatuwayo konna ng'ogula eddagala era batuwayo era kale era nga bumanyi embeera kale era ng'era kale ogulako erimu naye ng'era ebyetaagisa bingi abaana balina okulya balina osoma n'ekyokulya nakyo kubeera n'essaawa zino tebasoma. Gwe obeerawo otya kati gweokola mulimu ki okubanga ogezaako abaana kubalabirira omwami wo mbeera gy'alimu? Mbeerawo kale nze we navaayo Mulago ne ŋŋamba ntandikiddewa kuba kati ab'ewaabwe tebaagala mmanya. Twabakubirako kale tebaagala mmanya kale nze kyennyinza okugamba kuba woofuna omuntu kale obanga mutabani wo naafuna ekizibu nakkubira olina ofaayo kale ne bweba toyina ogamba kangendeyo mulaba tirisiti nkole ki naye nze kyennyinza okugamba tewali kyebakola ki tebaagala mmanya. Era newe nagenda ku poliisi kale era bagamba omwavu tasingwa musango nange nalaba kale tebirina gye beeyongera neva just kuba abaamukuba babakwata ne babakwata nga baamunoosi bayaye baamuniira baana baamu ne babakwata kati bwe babakwata ne babatwala wandegeyaabo kale nze nembigobako era nga bwekimanyi siina ssente neŋŋamba newe nakola ntya olwedde balijja otuta omusango baba bagala ki ssente kale nze nemberekaawo nenjiya kale nze nenkola kale nsobola obeerawo kati nkwata nusu mutwalo nengenda kalero nensobola kasooli wa mutwalo nemuleta nemwokya nkoleraawo awo kweyo street eyo kati wensobola kasooli wa mutwalo oyinza omwokya nofunako amagoba nga ga mutwalo awo gumu kitundu kati kwogwo gumu kitundu olina osevingako ez'ennyumba abaana beetaaga okulya olina okirowooza nti abaana we bawummula balina okudda ku ssomero olina obagulira buli kimu ekyeddagisa ku ssomero oluusi ebyokulya nabyo weebityo kale eyo embeera ogitegeera kuba kati nyinaawo ali agenda mu kyomusanvu next year nyinaawo n'ali mu senior 1 kuba tulina abaana kale 3 naye omulala omuto yasoma 2 tebasoma owa senior 1 tasoma owa P6 sente kuba kati oli ne wagamba kale nkuwadde basale naye nga olina ogula requirements only oba kale oba transporting oyo nabyo bisobola okukulema kati nga nze bisobola okunema kuba kati oyo wa senior 1 samba akapiira era gyegyo emidaali egyo egiri awo n'afuna basale naye era kale basale eyo kale yali badde nnungi naye bakusaba requirements nga nnyingi ate ng'era tozisobola kati awo enkoma wensobola okubeerawo
nembeerawo. Okay. So kati ennyumba yo ya sente meka? Ennyumba ya 10,000. 10,000. Beera ssaawa zino. So yeeranira nti mwamunnyonnyola aba yategeera embeera gye mwatuuka? Kale twamunnyonnyola nga nze kale naye nakimanya kati nga we ntitenkanya oba nsevinzeeyo oba mu wiiki nsevinzeeyo 2,000 oba mu mwezi nsevinzeeyo 4,000 oba 3 kale ngikwata nengimuwa kuba ya 10,000 zeni mpaka wemalayo omwezi. Kati jjukira ogenda omalayo omwezi zeni ng'emyezi emirala emeka nga nagyo gyeyongera mu maaso. Kati bwebwo obuzibu kale tankalubiriza nnyo naye era kale naawe kiba kikuluma kuba oba omanyi ennyumba gy'osulamu siiyo oba oyina osasula. Kale neeyanziza ate taata ndowooza naye kanjogereko naye